abantu boogera ebigambo oli najja ayogera ekigambo nga tafuddeeyo mathala ala sabii mithal ekyokuba ekyokulabirako nojja olaba omusiraamu n'omutemerera ekigambo nti oyo mwezi malaaya naye nga ekigambo ekyo kyoyogedde Allah yamanyi omuddu oyo gwoyogeddeko ekigambo ekyo nga Allah asobola okukusunguwalya olw'ekigambo ekyo kyofulumizza n'akussaako obusungu bwe paka olunaku lw'olumusinkana nga Allah yakusunguwalira ate olinaaba nga ayogedde ekigambo kiyinza kuba kigambo kitono oluŋŋamizza musiraamu munno n'omugamba musiraamu nywerera ku tawhid la ilaha illallah ebisigadde byonna bite nywerera ku tawhid bw'olituuka mu maaso ga Allah ne tawhid ebirala ne bw'olibanga oli mukendeevu Allah alikusaasira kiyinza kubanga kigambo nasiha ebadde ntonotono naye nejjeegasa omusiraamu oyo najja alongooka najja akola emirimu emirungi wallahi Allah n'akusiima olw'ekigambo ky'okoze eki kigambo kyoyogedde kiyinza kuba kigambo ng'okitemeredde omuntu oyo mwogeddeko ekigambo nga kabir min al kabair kinene mu binene naye nga gwoyogeddeko ekigambo weefuula amumanyi ennyo naye nga kitegedde ayinza okuba nga y'omu ku mikwano gya Allah tabaraka wa taala naye nga tokimanyi rubba ash'atha akbar oyinza okutunuulya omuntu nga yenna enviiri tasaniridde yenna ajjudde enfuufu kitegedde law aqsama ala Allah bw'abaako ensonga gy'annyonnyodde Allah wallahi ajanukulirawo mu hadithi endala nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti rubba ash'atha akbar oyinza okusanga omuntu nga addugala yenna tasaniridde madfu'un bil abwab bamugobera ku miryango olutuuka ku luggi bagoba bugobi genda mulalu naye nga gwogoba ku mulyango gwe tomumanyi buzito bwazitowamu wa Allah law aqsama ala Allah bw'abaako ensonga gy'annyonnyola Allah subhanahu wa ta'ala la abarra Allah agiddiramu awo wennyini kikyetegeeza kigambo kimu kisobola okukosa obulamu bwo bwonna nga kibadde kalima wahida nga bw'olaba bannanfuusi ku mulembe gwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulowooza ki ekyabakosa ennyo basiraamu bajjanga mu muzikiti babeera ku layini esooka bajjumbize naye baddanga ebbali nga teboogerera omubaka sallallahu alaihi wasallam afuukuule nga boogerera basahaba amafuukuule naye batamanya nti ate bwe boogerako ebyo Allah bimutegeeza byonna era Allah subhanahu wa ta'ala agamba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abo jabba manyiranga ku bigambo wala ta'rifannahum fi lahni alqawl ojabba manyiranga ku ki ku bigambo byabwe ko jobba tegeeriranga kiki kitegeeza ekigambo kino mbaka sallallahu alaihi wasallam kyatugambye nti inna ar-rajula la yatakallamu bil kalima yakozesa kalima kigambo so siki kati buti atuddawo n'anyumya emboozi nga yonna ekusaanyawo obusaanya byonna byonyumiza okuva ku ntandikwa yabyo paka ku nkomerero byonna busungu bwa Allah obanga emboozi gyonyumiza okuva ku ntandikwa yayo paka ku nkomerero yonna erimu kutendereza Allah kusuuta Allah kwogera ku Allah subhanahu wa ta'ala ng'ebigambo ebyo Allah agenda kuwandiikako kusiima paka olunaku lw'omusinkana oba Allah okuwandiikako obusungu bwe ng'obusungu obwo si bwakuvaako paka
kibana Imam an-Nawawi rahimahullah yatuleetera hadithi zino okulaga hifdhu lisan okumaki. رواه مالك في الموطأ والترمذي وقال حديث حسن صحيح.